tuze tukisomesa nga tugamba kyokuzaalibwa mu maka amanaku si musango gwo. Oyinza okuba nga mu bunaku mwe twakulira nga mwe mwali mwekwesa amasomo agateeka okutusobozesa okuwangula mu nsi. Kati kiri eri ggwe okutunuulira obunaku n'onakuwalira ddala oba okutunuulira obunaku ng'omukisa Katonda gwakuwadde gwakweseemu amasomo ofune okumanya n'okutegeera n'amagezi osobole okwaŋŋanga ensi oggyemu omukisa gw'onoozimba gubeere omukisa eri abaana bo ne bazzukulu bo abaliddawo. Oba osobola okusalawo obutayigamu gwe n'oba nga tewayigamu mu bulamu bw'okuliddemu era nga tolina ssomo lye wajjamu naawe n'osigala ng'ogenda mu maaso. Wabula tulina ebbeetu eryo Katonda yalituwa okusalawo okukola ekituufu n'okutunula mu biseera ebiddako. Si ggwe agenda okusembayo okuba ku ttaka lino. Eno ensi gy'olaba yalimu abantu emabega. Kakati ggwe ddayo mu mirembe gya kintu nga batudde ennono n'abaaliwo. Kakati ne kintu muleke ddayo mu mirembe gy'abasemakijjiri. Abo ndowooza temwabawulirako. Omanyi bano abaatuwandiikira ebyafaayo batugamba nti ffe tutandikira ku luse lwa kintu. Olwo luse buse naye mabega wa kintu waliyo ate ensi endala, waliyo emirembe emirala ebiri okusinziira ku kubikkulirwa okutuweebwa mu nsi n'abasomesa ab'enjawulo abamanyi ebyafaayo. Ensi tetandikidde awo, ensi yadda. Kale bw'ebanga ensi yadda, ensi eno ebaddemu abantu bangi. N'emyaka egiddako 100, 200, 300, 100 walibaawo abantu abalala. Wabula okubaawo kwabwe n'obulamu bw'abo abalibeerawo emyaka 1000 okuva kati bugenda kubumbibwa ffe. Era bwe tuba tufunye omukisa ebifaananyi bino biriggyibwayo mu myaka 600 nga bagamba nti abaaliwo baayogera ebigambo ebyo. Ebikolwa byaffe leero bye bigenda okubumba obulamu bw'abaliddawo. Tuyina eddembe n'ebbeetu okukola ekyo kye tusaanidde okukola, kuba tuyina obusobozi okukola ffe kye tweyagaliza. Naye tuteekwa okumanya nti obulamu tebugenda kukoma ku ffe, bugenda kweyongerayo. Kale tuteekwa okukola okusalawo okutuufu. Tukole okusalawo okutuufu okw'ebintu ebituufu. Tukole ebintu ebituufu ebinaatwala abo abaliddawo mu maaso. Bino byonna ebiriwo ebigezaako okutulaga nti ate nedda ebyo tubitunuulira. Ensi eno nze gwolaba naliko omuto ng'ebintu bwe bibaawo ewaka ffe tutuula wali kuzannya buzannya ebintu ne byekola. Kati olwaleero bwe sibyetabaamu obuvunaanyizibwa bwange mba mbusudde era ogenda okulaba ng'ekitundu ekikyo ky'olina okuzannya kikuyita. Gwe senkaayo oliwa ng'era ogenda. Kale bwe tuba twaliko abato nga kaakano tukuze, ekiseera kigenda kutuuka nga tuli bakadde nga waliwo abato era nga waliwo abakuze. Kitegeeza nteekwa okulowooza ku bazzukulu bange. Katonda nga mpadde ekisa, nteekwa okulowooza ku bazzukulu bange. Baliba batya? Ebikolwa byange guliba mukisa gye bali oba guliba muziziko gye bali? Ffe kyetuva twebaza Omutonzi atuwadde ekisa okutukozesa obulungi eri abalala. Oba oli awo bazzukulu baffe baliyimira ne bagamba obyo byali bigambo bya jjajja wange, era jjajja wange ye yateesa bw'atyo, ye yayogera bw'atyo. Ogwo gwe mukisa. Kye twagala bwe butafuuka kikolimo eri bazzukulu baffe, wabula tubeere omukisa. Ng'omwana bw'ayimirira n'agamba ndi muzzukulu wa Senkaayi atudde ekitundu bwe kiti, nga nze bwe ŋŋamba ndi muzzukulu wa Sserunkuuma Esseguku. Simwegaana, simwewala, simudduka, kubanga yafuuka omukisa gye ndi. Naawe oteekwa okwebuuza, gwe nga ggwe oli mukisa eri abaana bo? Onoobeera wa mukisa eri bazzukulu bo? Oba ggwe olowooza nti obulamu bukomye ku ggwe? Bannange nno tukoze ebintu bingi ne tujja tulowooza nti tulibeerawo mpaka. Edda tukoze ebintu bingi ne tujja tulowooza nti tuliba n'amaanyi mu mikono gyaffe gino emyaka gyonna. Tekisoboka. Bwe twabanga abato n'ogenda okufuuyisa ng'ofuuyisa eri ne munnange bw'ogenda okula oba tokyasobola awo.
kitegeeza obulamu ke kabonero akakulaga nti obulamu bukyuka. Togenda kuba na maanyi ago paka, togenda kuba na busobozi obwo paka, togenda kuba na buyinza obwo paka, togenda kuba na nsimbi ezo paka, togenda kuba na mbira ezo paka, togenda kuba na kko eryo paka. Ekiseera kijja kutuuka onafuwemu, okkakkanyizibwemu. Eno ensi gye mulaba eno terina kyetekkakkanya, n'enjazi ezaasa nga wayise ebiro. Emiti egikuulayo mu ttaka ne givunda ne giggweerawo ddala. Tuteekwa okuba n'amagezi, tusabe nnyo Katonda atuwe okumanya okutegeera n'amagezi, tukole ebyo bye tusaanidde okukola, ng'okimanyi nti oli mu thiyeta ozannya, naye waliwo nannyini muzannyo akutaddeko amaaso ge bw'ati alabe okola ki, olowooza otya, biki by'okola nga tebakulaba. Kye bayita eddiini si kyekyo ky'oli kungulu, kye bayita eddiini kyekyo ky'oli nga tewali akulaba, bonna b'oswalira nga tewali n'omu akulaba. Ebyo by'okola nga bonna tebakulaba y'eddiini yo. Kino ky'otulaga kya kungulu. Tusanze abantu bangi nga wakungulu nnyo, ogenda okuyingira bw'oti emunda nga tabanga nayo nga munda mufu nnyo, yafaafaagana dda mubi nnyo. Tutunule munda yaffe nga twebuuza, kino kyenkoze kye nsaanye okukola, kino kyenkoze kyekyo kye nteekwa okukola, kino kyenkola kinaaleeta obulungi eri abo abalinvaamu n'abaliddawo. Kubanga buli kyokola nga bwe tugambye ge makungula gaabo ab'entumbwe abali kuvaamu. Eno ensi tewaliwo bbanja lojja kulya oleke nga tolisasudde. Bw'otolisasula abaana bo bagenda kusasula, oba bazzukulu basasule, wabula bali kubisibwamu emuwendo n'omuwendo okukira mu eryo lye walya. Tulye bye tusobola. Bw'ogenda ku mukolo nga kuliko emmere nnyingi, nga gwe bawadde omukisa okusooka okusena emmere, munnange tosobola kulya mmere ya nkya, lyako gy'osobodde ey'olwaleero. Ate tosena na mululu, kubanga ku ssowaani ogenda girekako ogiyiwe naye ng'eriyo abaffe enjala. Obwo bwe bulamu. Tosobola kubulya bwonna n'obumalawo, ate tosobola kulya bwa myaka 10 egijja. Nedda, beerawo mu bulamu bwo Katonda bw'akuwadde, bweyagaliremu, bukoleremu ky'oteekwa okubukoleramu mu kiseera kyo. Senako ky'osobodde, tosenyesa mululu. Bw'oba osena, bala nti waliwo abalala abali mu mugongo gwa basimbye layini abagenda okusena ku mmere eyo y'emu. Ate ng'ojjukira tosobola kulya mmere yankya. Ne bw'olya leero n'okkuta n'ekutama ku ssaawa ze zimu enkya, ogenda kuba n'obwagazi bw'emmere eyo ng'olinga atannagiryako. Obwo bwe bulamu. Tosobola kukkuta bintu, wabula oteekwa okufuna obumativu, ogambe nti kuno kwe kuyitibwa kwange, ngenda kukola okuyitibwa kwange n'omwoyo gwange n'amaanyi gange n'amagezi gange n'ensimbi zange n'obulamu bwange, kubanga ekyo gwe mukisa ogukuweereddwa okuweereza abalala. Buli muntu ali ku nsi muweereza. Obuweereza kitegeeza ki? Bwe nkuwa essimu eno ogiweereze, teba yiyo, kitegeeza naawe ogiweereza. N'oli gw'ogiweereza n'agiweereza, kibayita obuweereza. Buli ekikuweereddwa si kikyo. Byonna ebinneekwese munda tekuli kyange. Okusobola okubifunamu nina kubigaba biweereze. Bwe mmala okubiweereza, bwe musiima, musobola okunneebaza, musobola okutuwagira, musobola okutwagala. Ekyo kye tufunamu. Naye teriyo atusindikira ssente nti ziizo tubasasudde bannaye mwebala okutusomesa. Nedda, abantu batusabira essaala ennungi, batwagala, batuwagira mu bintu bye tukola. Kye kisinga obukulu mu nsi. Ago ge makulu g'obulamu. Kale manyi nti oli muzannyi mu thiyeta y'omutonzi. Zannya bulungi ekitundu kyo. Fuba okulaba ng'ozannye ekyo ekigasa abalala era ekigatta ku balala. Beera omukisa eri abanoonya emikisa. Beera ekkubo eri abaagala okuyita mu kkubo. Beera oluggi oggulira abo abaagala okuyitamu. N'okusingira ddala, situla abo abanafuye ng'okozesa amaanyi go n'obusobozi bwo.
Mbeebaza nnyo okugobera puroguramu eno, subscribinge, muzaagale ate muzigabe. Neebaza abagisalaasalamu obutundu, nze sibalinaako mutawaana, musalaasalamu obutundu ne muzigabira ensi. Ekyo kikulu kubanga ekigendererwa kya byonna, obubaka buno butuuka gye buli.